Okyalaba okwanjula n'embaga. Mukone bale kwera ngoli mukulaba Delta TV tukole andi ne mugolo omwami we bale kujja mu manyi sebo. Amina. Sebo kyando sebo. Ndibulonje nyawa. Ni uli otyale. Kulira bulungi nnyo kubanga kyatwala ebbanga nyabo obuyi buli genda wali kweyemeza batusonyiwe genda kweyemeza seba amanya gaffe n'ebitibwa byonna. Amanya gange bampita Kibalama Vincent Muyambo. Tumulindeko Omukyala akolese wano biki byakoze nogaleka ngende ekijja kijje. Kyalo yalabika wanjawulo. Kyalo yalabika wanjawulo. Yensonga lwaki tumaze naye emyaka 13 naye tumaze leero tusalawo ne tujja okulaba abazadde. Ebaliza Mukama. Winayo ne kuba bebe. Naye babebe basatu. Oyagala yabalala. Kasalongo. Ogambo yagalayo ka thank you. Last born. Wabaze ku bantu ab'omulembe abakuwerekedde. Nebaza nnyo mikwano gyange, baganda bange, bonna nsinga okwebaza omwami bestman wange ne mukwano gwange nnyo bamita Captain Isaac. Abantu abo babadde instrumento nnyo mu mukolo guno, bebazaako ensuso. Amina. Nsaba Mukama abaddizeewo era nsaba abakuumi. Omukyala oyagala akomewo direka leero lwaki nsasudde tebakyabani mu nyumba otyamu. Oyagala muweereza kayimba ki? Kayimba akajja okuletaya akagamba nti bakayita nabo olweza wana ondomuli nkakuyimbiremu. I love you my baby, buli lunaku nkulowoozaako. Lowooza okategera weekati. Mwana omulenzi antumye ebigambo bino. Eno bagiyita batya? Omwana omulenzi omulaba wali Vincent yeseetinze. Eno bagiyita batya? Agambye omukwano gwammwe guli mu 180. Bwe kiri Vincent? Kwata. Eno bagiyita batya? Agambye omukwano gwe gy'oli gwegolodde temuliimu vuunya. That's a message. Mwana omuwala eno bagiyitaani? Agambye ayagala olabingemu. Abo bonna ababadde bakubike nga badde bakoleza ku WhatsApp badde balabingemu osigazeemu ye ku profile pic. Omwana omuwala kano bakayita batya? Gikwate. Mwana omuwala kano bakayita batya? Agambye drawing akoko ne pencil kyoyagala kyaba akuwa. Hello sir, how are you? Fine, thank you. Fine. How are you today? How are you feeling? Yeah, I'm feeling good. Yes. How is the function so far? Function has been good. Okay. Yeah, we are
happy to get the wife. Yeah, so at least we are going back now with what we have been looking for. Okay. Yes, What do yes. you want to tell your lovely friend? What do you want to tell your lovely friend? What I can tell him, he has just started the journey. So the journey has just begun. Yeah. So I wish him well in his marriage. Okay. Yes, yes. Which part of Uganda do you come from? I come from northern Uganda. Kopet, yeah. Jamalako ne Uganda. Tuva ku Delta TV tukole mami. Kale mukwano. Onyiriridde wano nga sikulaba. Webale kusiima. Onyumye. Webale kusiima mukwano. Mugole omwami omuyita otya? Mugole omwami ndi musumba. Musumbako. Kubasumba mu kkubo liri. Amiina. Bakole ekintu ekituufu. Mami toyanjulireko amannya go gonna. Amanya gange bampita Pastor Christine Sekalaala mu Eagles Miracle Center. Amiina mukwano. Sigame ku ky'okubeezaawo Amaka gaabwe nsaba beesigame ku kutya Katonda n'okwagala n'obwesigwa. Twenze Kale mukwano. Sharita Masi. Sebonko kwebaza okulabira amanyako namuko nsaba kwendokera okwemanyako kamatekalo toyanziza nnyo toyanzege era wabangawo ensonga yonna okubira kasimu toyanziza mwanange ekanzu ogifunye kati oba ogifunye ku lunaku luli bwe bakubuuzanga ekanzu yo wagifuna ogambanga ye nagifuna era mwenzigidde kale toyanza toyanzamuko taata bamukwasizza abakulu bebalekkomaga Thank you for being smart. Allow me to hug you. Just a vote of thanks. Subi wange kyomulenzi omuwangude kuba kalolo gali obuyiwe Subi kirya mangu omwana obula ayolekera eri bwatyo omwana omulenzi bwatyo omwana omulenzi yamutunuulira Ga 12 Desemba panikichofe ndakutwala kubempeta
Naze embeera ziweewaawo. Oli eddoboozi lengera essanyu lyawulira maama. Essanyu lyawulira laba yakuttako n'ekifuba. Obugambo bumaama obutalekeka. Mwami wange omulungi. Yes. Ani bannaye gonna ndagalanga kuyite bwisinga male. Webale butanjibwa bannaye. Webale kunjagala. Webale buteeragira gye tuvudde. Mwana ngono nkabya muziga. Thank you. Thank you. Webale kulonda nze mubanje. Amina. Bwakubye engalo Mukama akuwa omukisa otegedde kye tutegeeza. Mwami wange manyi oyagala nnyo ebibala era nga tonnalya mmere owulira nga oyaganya ati soosoka oli ku kibala yamumanyadda ndiyewuunya nange pakingidde ebibala bino mulimu grapes emiyembe apple emicungwa nanasi ogenda olyeko paka wenajjira kikulu nnyo ekyo wasaanawo obugalo n'akalulwawo kikulu nnyo ekyo maama obugambo bwe buweddeyo maama mulimu ka juice apple juice mulimu raibena manyi yagala nnyo okunywa ku juice pakiridde obunga onywako mpolampola mulimu ka doola kano manyi yagala nnyo okukwata ku doola ataddemu nedoola wow yati tukasukidde eno kyatukoze ffe tukimanyi mulimu wayinoono obeere ng'onywako buli obeerawo ng'ondowooza ng'okwata kawayini kano ng'onywako nga kakukkakkanya ku ddowooza ebirabo bino byaba maama bannange bebale kunzaalira mulenzi bebale kunjagala bagambe nange mbaagala nnyo era ebirabo bino bituuseeyo kikulu nnyo ekyo kubawonyaawo ebifaananyi tweyanzeege Mukwano gwange ali muklaba Delta TV tukole programu yaffe y'okwanjula'nembaga webale nnyo webalire ddala ewedde era olwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 ate era neddibwamu Monday wera gisubiddwa osobola tulaba ku YouTube Sharita's Show osobola subscribinga lwala ne programu yaffe ey'abamami abakolamu nga batuwulira engeri gye bakikozeemu naawe obeere ng'osobola okukikola ndaga okugamba nti no neyambaziddwa Sharita's by the World nga bwondaba Gomesi ondabye ondabye nawe osobola okunyuma nga nze nojja ku Sharita's by the World ne tukwambaza omugole tuwatikudde Gomesi gawuni tuwatikudde ozirabye gawuni zaffe tulina saluni ekolako bagole tulina School of Beauty tusomesa abaana enviiri ate era nga tulina Gomesi byonna tuteeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu cake decoration video n'ebifaananyi byonna buli kimu gwe jangu teweerumya omutwe tuula waffe ffe tulumu omutwe ku bihafu yo nokitegedde nkwagala nnyo nkoze ne Dan Kizito ate nenkola n'omwami gwe bayita ye Philip Chiwoma batuloya ku Facebook live mwebale nnyo mwebalira nabatulabira ku YouTube thank you abali mu mawanga nga muli mukuba kyeyo tubaagala nnyo mwebale kola ate namwe babasindikira akasente abantu abali wano bambite muziri abanafa babeera bakola nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nze yenze Sharita Mazzi Mawanvu Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano